Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Bugulumbi e Kamuli. Mutuuze munnaabwe Dennis Kasata atemeza mu gy'obukulu 22 bw'akakkanya ku mukazi w'e Mebo Kasiiri ow'emyaka 15 n'amutta. Omulambo gwe n'aguwalula paka mu ssamba ly'ebikajjo. Omulambo gw'omuwala gulabiddwa ababadde bagenze okutema ebikajjo kwe kutemya ku poliisi. Abamugemye n'abattibwa ino bakamusanse bw'ajambiya ye n'abamuleeta mu igwanikamu. Poliisi ayita tezira niyo mugema omwibi bakuba ati ffe mutweta ng'omwibi muyibimu. Bakwati mwidukulu bakoze batya bamwise yaba ne muganda ngaali kuido waifati munakumidukulu ali kweno abakyala n'akali kutuuka ekiro mutali kwesoma ati bamwise bamwaganye mu bikaadu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga Michael Kasada, abafumbo bano bamala kufuna butakkaanya oboolyawo nga y'ensonga lwaki baatuuse ku kino. Naye ate babaddemu n'obutabanguko bayingira mu bufumbo batategeera babadde mu kulwanagana ate ng'ebivuddemu byebyo. Abatuuze bateebereza nti Kasata olwamaze okutema munne naye ne yeewa obutwa wabula n'addusibwa mu ddwaliro lya Kasambira Health Center 3 okufuna obujjanjabi newankubadde teyabandaddeyo. N'omulenzi ati yanywera obutwa bamutwala mu ddwaliro n'abannaggo nakati anti n'oyo era n'amuyisa entogange okujja okunywa obutwa kaba mugeme era ali ku poliisi yeeno. Bagamba nti abafumbo bano babadde bamaze ebbanga nga bagugulana nga n'omukazi abadde anoba kumpi buli kaseera ng'entabwe eva kukubaliga. Musadde baali mu obutakkaanya yanoba amukubira esimu nga yamwetegekera. Twakuba tuti munna omusaadde lwaki toleka muntu ono paka bwamutuusiza kwekyo. Bavumiridde eky'abaana abawala okwesiba ku basajja abatabaagala. Walumukafuba abakugwa ine omulenzi ali kumirira olimi bw'anaafubye balansi tokobeire na mama oba babawo babonereku oyo bwamunire omusaadde ati yabaire mu kivunika kwa nti omukazi ono omuzairemu omwana njamuleka ntya yamukubye nga bw'asobola yamufumita. Okusinziira ku poliisi abafumbo bano obufumbo bwabwe bubadde bumenya mateeka bwetyo neevumirira ekyabakulembeza obutayingira mu nsonga zino naddala eky'abaana okwefumbiza. Naye kibi nti bano bwe batandika obufumbo teri ripooti yonna gye twafuna abakulembeze teri yavaayo kuloopa oba omuntu yenna ng'ate kitukakatako nga abatuze omutuuze obuvunaanyizibwa responsible citizen tukusuubira okuba nga oloopa kyonna ky'olaba nga si kirungi. Ettemu ekikula kino kati be baana baliwo mu Busoga nga ne Sabbiiti ewedde Masitula Mukode yali atemeza mu gy'obukulu 24 ba Alex Bakusuba ow'emyaka 38 yamutta nga bano baali batuuze be Baakusika Majja Zone mu ggombolola y'e Butansi.